tangazaamu ebitambula ku mikoto bingi bagamba balongo naye Mukama yatuwadde abaana bali basatu bawala. Kati ate oba tutandikirewa oba tukole ki oba tukwatewa singa mundabako mu kaseera kano I'm the happiest. Mukama Katonda nga mulungi bannange nga teyeerabira omulungi nga taleka babe. Abaana basatu Daddy amaze okukonfaminga. What else are we waiting for? Tetulina kye tulinda era bannange nze simanyi na kumanya buno obujulizi bwa leero luno anti already ebadde intercessions Tuesday. Aba intercessors leero ebadde Tuesday yaabwe era Daddy amawulire amalungi n'agatwala ewa ku kitebe ekikulu emutundwe n'agatwalayo n'abanyumiza abalongo nga ebamumenya takyafuna kutulo anti maama akaba omwana osoka nakaba n'owokubiri nakaba n'owokusatu nakaba abeera mu baana bana nga bonna tebamuwadde tulo naye nga tebannaye twebaze Katonda twebaze Mukama olw'amawulire amalungi gano. Mami Josephine wange omukwano banayi congratulations. Nze simanyi na kumanya bannange Mukama Katonda yeebale. Daddy avudde wano ne yeebaza mami okumwagalira abaana. Omukyalo oyo yagadde abaana ba pastor Buyungu for 10 good years nga Mukama Katonda tannamuwa mwana. Bana yabadde akisaana akigwana, she deserve even more. Ayagadde abaana b'omusajja for 10 good years kubanga mama w'abaana abo yafa. Era akyogeddeko ne mu video muno abaana abo mama waabwe taliiwo wabula abaana abo tebalebye ku nnaku ya mama waabwe kuba baafuna maama. Nze banayi kambawo obujulizi buneeno kambubawe namwe mubwewulirireko ye banange na Daddy era mwagala nnyo ojja kwe obuntu obumu bwafaananya Daddy niwe mbasibu kugambye naye twebaza Katonda olw'omusajja akatonda yasookera mu kifo kino kiseera ne kituuka ng'alina okugenda okwongerayo omulimu gwa Katonda ng'amaze okutendekebwa naye tatuswazizza. Mukama amukozesezza nnyo wamu naye n'omusumba Barbara. N'omuzzukulu banno nno bwe baazannyanga n'ettendo nga byonna bito. Musumba Rayani yakuwa enkoko takuwanga ali wali teweerabiranga ofuluma. Mukama yeebazibwe. Kale twebaza Katonda bannange. Katonda affe mulungi tetwagala kulya budde bwe kubanga twesunga Mukama kyamutisse otuleetera olunaku lwa leero tukwaniriza nnyo ssebo. Mukama akw'omukisa ddala omukisa ogw'amaanyi. Oyinza okuba nga tokitegeera naye obujulizi buwulikika, obujulizi bulabika. Haleluya. Kalina egamba nti oli muntu w'amaanyi ddala mu linnya lya Mukama waffaani. Gamba amiina. Wanika omukono gwo gamba ayi Mukama. Kyogere n'amaanyi gamba ayi Mukama. Ndi mu maaso go wano olw'ekigendererwa. Sigenda kusigala kyekimu era nziza okuweereza mu mafuta n'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kubira kwa Yesu afengala ez'amaanyi. Amanya mami agababuulidde Musumba Joseph Buyungu omuwanguzi
owawano mu linnya lya Mukama waffaani. Omwaka we tuguyingidde Mukama angasseeko erinnya eddala nannyongerako. Mukama yebazibwe. Nabadde ngamba abantu abewaffe ku kyaki ne mbagamba kati bantu balina kunkwata bulungi. Haleluya. Ndi Sekawera azitowa mu linnya lya Mukama waffaani. Njala kitangazaamu ebitambula ku mikutu bingi bagamba balongo, naye Mukama yatuwadde abaana bali basatu bawala. Bali basatu si babiri wabula baki. Kati oba bampita kibuuze munno obaani bwe bityo webiri. Naye mu luvannyuma lw'okubeera ne mukyala wange Josephine, ovanga ku mukazi nga mukoze embaga ne mulowooza nti olunaava mwani mu ne munaabeera mufuniddewo ekyamagero, mwezi ne guggwako. Ate ffe abasajja mbiyize kati, naye kati wembiyigidde abasajja tulina kye tubeeramu, abakyala babeeramu kye babeeramu kirala. Ye omukyala buli mwezi atwala okukkiriza nti osanga. Bwe nabisabira ennyo n'embeera nga si nnyangu, Mukama n'aŋŋamba nti tojja kitegeera, naye kijja kitegeera mu 10 years. Ddoboozi jjajjirana mu Luzungu. Tewali ajja kutegeera kati, naawe oyinza obutategeera, naye mu 10 years. Nali nakiva nako ne mmanya nti kyekyo. Mukama yebazibwe. Naye bwe gibanga emyaka 10 gituuka nkya, Mukama atusanyusiza. Ennyumba yaffe nze gw'olaba neebaka ssaawa 10, oluusi n'okwebaka 12, kyebaka kubulizaayo. Oluusi ne wemba ntambula ne mpulira obwana obukaaba. Obudde tebummala, naye nze nina abaana. Ono imuka mami gwe bagambye bamuwe enkoko, mwana wa kusatu, 3rd born. Abalala gye bali abaana 6. Katonda n'agattawo abasatu, 9. Bano we nabazaalira nalinga mu kifo kino. Saamanya by'abaana kubonaabona bakaaba batya biki byonna, kubanga nali mu biseera nga bwe twafunanga ekyamagero ky'omwana twaddukanga Misinde ne tugenda nga ŋŋenda nnoonya muwogo w'okulya. Ekibi ekinnuma oluusi, naye ng'ate Katonda bw'ati bw'abigera, maama w'abaana bano yawummula ne tukwatagana ne Josephine mukyala wange. Byonna Mukama atusanyusiza, naye neebaza Mukama asanyusiza mukyala wange nze nantikkula mugugu. Omugugu gubadde bwe guti. Abantu badde bagamba nti wawasa omwana w'abandi omuto gwe ng'olina abaana, wasalawo omubonyaabonya akadde we nga tazadde mwana. Essanyu erya Josephine gye mwebalizaako nti yasinkana abaana nakiwala kyaffe kikuze, abaana bange n'abalera. Ayagadde abaana bange, nze taata, nze maama, nze jjajja, nze ani. We yansisinkanira n'angattako ne tutambuza okukuza abaana. Essala yange ebadde nti Mukama amuwe omwana.
alere ku mwana avudde mu kyenda kyavudde mu bulamu bwe. Naye twebaza Mukama ky'ennyumba yange ensanyufu. Omukyala bwe yabeera nga muzito, abaana baffe twabafuna twali mu kisibo kyaffe eky'ennakwana, n'ensirika baali nali mu kunoonya Mukama, naye nga ku kyaki baali bamanyi nti mukyala wange muzito, naye nga neewala ebigambo ebimenya. Mu lubuto omuntu baloota ebirooto bingi nnyo, omuntu waataba na mwoyo ne puresa zisobola okulinnya. Ne mukuumira ewaka, mukyala wange naye n'akikkiriza, ayagala nnyo okusaba, ayagala nnyo kyaki, ayagala nnyo okuweereza Katonda, n'aguma. Yasooka kugenda bweru, abantu ne baŋŋamba nti omukyala yamuddukako. Yalankuwa obujulizi buno kuba nina kye ŋŋendako olwaleero. Omukyala yamuddukako, kisajja kirina agayisa agabi. Mukyala yanoba. Kama nannyamba ne ŋŋenda ebweru, nali njagala abeereyo n'ekyamagero oba asobola azaalireyo. Ne mugamba naye ebweru, olw'okuba nagenda n'ekigambo nti baŋŋambye essajja libi, lirina agayisa gabi, ne mukyala waali alireseewo. Ne ŋŋamba mukyala wange tuddeyo e Uganda. Bw'onoobeera ewaka onoobanga abeera ali ebweru. Mukama ebazwe. Ne tukomawo naye n'abeera ewaka. Ate bwe yabeera ewaka, bwe nagamba nti akomyewo, ate abamu ne bagamba oba akomyewo nga talabika, twagala tumulabeko. Bwe tufuuka abaweereza ova mu kwekweka n'obeera ng'oli w'abantu bonna. Saanenya muntu yenna, naye mu kuzaala nakikuumanga ekyama. Abaana abasatu, embeera nga bakulongoosezza, omuntu bw'aba afaanana. Ne ŋŋamba Musumba Babula nti mukyala w'anaaba azadde, njagala amale okuwonera ddala, muleete ng'ali bulungi. Ono n'aloota ebirooto, naloose amulabika mwazaala naye nga mwankweka obaana. Ne ŋŋamba alabika Mukama ayogera, naye nga bwe tuli. Naye twali mu nnaku za kusaba na kusiiba, na wano twali mu 40 days. Mukama n'akikola, baana ne bazaalibwa. Mukama n'atuwa omukisa. Lwaki njijayo ekyo? Abaana bali bulungi, n'omukyala ali bulungi, naffe tuli bulungi. Olwaleero nzize kwogera ku kye bayita okuyitibwa kw'okuweereza kw'omwegayirizi. Kitangazaamu ebitambula ku mikutu bingi, bagamba balongo, naye Mukama yatuwadde abaana bali basatu bawala. Bali basatu, si babiri, wabula baki. Kati oba bampita kibuuze munno obaani bwe bityo webiri. Naye mu luvannyuma lw'okubeera ne mukyala wange Josephine gituukidde ddala leero mmeka? 2. Gituukidde ddala emyaka 21 lwe lwenkya we ziwera emyaka 10 nga mbadde naye nga talina mwana. Kino nja kiwaako katono obujulizi lwa nsonga. Tusabira abantu ne tugumya abantu, naye waliwo wootuuka mu kintu ne kifuuka ekintu. Ndi musumba, nkulembera kkanisa. Mukyala wange ye maama w'ekkanisa. Abaana ne tubasabira abasingo, n'alaba omusajja n'obasabira,
ne banjula ne bafumbirwa ne bakola embaga n'afuna olubuto ne musaba sebanjulidde assistant pastor oba assistant wange mu kanisa ye musumba Babula oyo gwenzize naye kati tokiyitanga kyakuzannya ne bagamba tuyite maama w'ekkanisa asabire awongeyo abagole bano tuyite maama w'ekkanisa asabire olubuto baafunye ate ne bamala okufuna obuto ne baluzaala tusabire tuyite maama w'ekkanisa awongeyo abaana omwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 emyaka 4 myaka 10 tokiyita kyakuzannya ng'oyaniriza abagenyi ne basomesa emu enjiri ng'ejjanga kikompola nze mwami n'owulira ng'ekuyiseeko egudde ku mukyala babbo kigambo kubanga olindirira ezzadde kino nja kissa ku baami tulina okuzannya paati nnene nnyo ku bakyala ng'alindirira ekyamagero waliwo enjiri emu eyabuulirwa oli n'abuulira ku kye bayita okuba mu maka nga tozaala oba nga atalina kyogasa ne ntuula n'omukyala anninaana mu kkanisa ne mukwata ku mukono ne mugamba eyo njiri nza kutte nze mwami wo ekitegeeza nti enjiri gireke etambule avaako enkwanso y'okuzaala wendi guma n'agumira awo n'omala ne mugenda mu ofiisi n'omukansolinga enkya ne bukya ku makya Mukama n'agamba oba owandiika lisiti y'abaweereza muteekeko y'abaabuulira n'omala omukansolinga n'omugamba nti oba obuulira enjiri gyawule n'amakaago Mukama babagambye kubuulira njiri obusabire abatazaala gwe fulumamu ozayamba abantu ba Mukama ekyo n'akinywereramu naye nebaza Mukama eggulu likikoze olwaleero n'enzija era mami we yankubidde nti ogenda kubeerawo neneebaza Mukama Katonda ne mubuuza nkole ntya eggulu ne limpa okubikkulira kwe ŋŋenda okugabanako olwaleero naye ninabadde nsiikanya omukyala naŋŋamba yankubidde ng'ali ne Netherland n'agamba nze mbadde simanyi mami Josephine nti tazaalanga na ku mwana tazaalanga kati yazadde gw'omanye ekiri eka Lumu yakwata akaana ne kakaaba kaganya okufuluma kalinzeeko abaana abato oluusi bamanyi okutwalako nga tebafuluma kaganya okufuluma kakaaba akaana kakaaba ne maama akaaba n'akalala kakaaba n'akookusatu kakaaba nembeera mu buntu buna obukaaba omukulu muyimu nemugamba sirika kiki omwana akaaba noona akaaba negamba sirikawo nabano basirike naawe osirike bipya nagamba nti sibimanyi onemugamba tobimanyi nange ndi bbaawo naye manyimu bitono naye tugume nange gwagamba mbimanyi sibimanyi ate naye nkuba essimu bannaye abaana wabanga yenyoola abeera atya ne baŋŋamba abayinza okulwawo nga tebafulumye naye era bajja kufuluma ne mugamba bajja kufuluma sirika yebasibe Yesu kankugambe bwenti eno mu Katonda gyakuyitidde wadde ebintu tobimanyi naye bijja kujja gy'oli obimanyiraawo ojja bimanyiraawo kati nange waliwo byenjize mbimanyiddeawo manyi okukyusa pampa manyi wakola bwati bugumu ate kati wakakola bwe kati bugumu nabagamba abantu ndi Katonda yampita
naye bampita Dokita Buyungo kaakati nze embeera zino zoyitamu olina byoyayanira olabe nti obiddukamu naye Katonda muleke waagenda akuyisa agenda kituusa mu biro byakyo ate ng'okisanyukiremu ate okisinzizeemu Katonda kigenda kubeera kagamba olwaleero wadde oyagala sente toziraba naye ogenda zifuna mu linnya lya Mukama waffe Yesu wadde oyagala obufumbo tobulaba naye ogenda bufuna mu linnya lya Yesu kati kyenkugamba ekibadde kikulidde kikutte obuweereza bukulye.